Kale bana bali ku desktop tubagala nnyo desktop tu Age Media Dreams and Visions. Olunaku leero kuleetedde ka video ka Pastor Wilson Bugembe nga ate yeewozaako badde yeewozaako eri oluyimba olwafulumiziddwa mu Nakatembo omu bamuyita Rain naye nga yalufumiriza mu beat eya Pastor Bugembe yennyini. Oluyimba lwa Ayi Katonda wange saba ekyamagero I need a miracle. Ennyimba ezimu Bugembe zaayimbye nga kunyonyola ntya zezino ez'omulundi guno zezisobola kuwuliriza nze njagala nnyo Bugembe ow'edda okusinga ono era ono njagala nnyo addeyo mwoli ow'edda. So kakati ekisooka ennyimba aziyimba mu biiti ng'ekwata ab'ensi bagiwuliriza ate n'ab'ekkanisa kubanga ennyimba eziri mu biiti nga ya kirokole omuntu ne wazituulamu n'ayimba eby'ensi tebikwatayo. Naye kati zino biiti omuntu ow'ensi ne wateekamu ebigambo bye ennyimba zifiitinga mu nsi ate ne mu kkanisa zaagala okuba nga ate zikola ki zifiitinga. Kakati oli Rain comedian ate alimu politics kati yatudde mu luyimba lwa Bugembe nga buli kimu teyakijjeemu kuleka amaloboozi ga Bugembe gokka ge yajjeemu n'atuuzaamu amaloboozi ge. Kati kansobola kutuuseko oluyimba ebigambo bya Bugembe owulire ng'alaajana ate tusobole okuba nga ate tukomawo tweyongereyo. Rain yakubye oluyimba lwa politics naye yalukubye mu luyimba lwange. Rain made a remix out of my song but politically. So I was trying to clarify. Badde ngezaako okulambulula. Yes, Rain is my friend. Nti Rain mukwano gwange. But for that song in particular, naye bwe kituuka ku luyimba olwo ddala I didn't know anything. Nabadde simanyi kintu kyonna. Nange nalabidde awo ng'oluyimba lufulumye nga luli political naye nga ajjeewo ebigambo byange n'ayimba ebibye. I also just saw later the video when he had changed the words to politics. So mukwano gwange omu yankubidde essimu ng'alowooza twatudde. So one of my friends called me thinking that we sat together to come up with the idea. Yakikoze ye nga ye. He did the remix by himself. It was his own idea. Ekimu ku agenda yange nga pastor wa wano. One of my agenda as the pastors of this place. Ekkanisa eno saagala efaanane politics. I don't want this church to be entangled in any political way. Njagala efaanane Yesu Kristo. I only want it to be similar and in resemblance with Jesus Christ. Njagala nnyo President Museveni. I love so much President Museveni. Era nyina ensonga zange lwaki mwagala. And I have my reasons as to why I love him. Kubanga yandeka ne ntandika ekkanisa n'atuleka ne tusinza. He permitted us to worship without even freedom of worship in Uganda is amazing. Eddembe ly'okusinza mu Uganda lyewuunyisa. Ate njagala nnyo President Museveni ate njagala nnyo ne Bobi Wine. And I also love Bobi Wine so much. Kubanga ogyo twakubanga ffenna endongo. Because we used to play music together. Kati ekkanisa eno. So this church ya bonna. Is for all people. Bw'oba oli wa government. Whether you belong to the government. Oba oli wa opposition. Whether you're part of the opposition. Ffe twagala bw'oyingira wano owulire Yesu nga towulira kala na kibiina kya bufuzi. We want you to come here and feel Jesus, not being political about anything. So oluyimba olwo. Therefore that song. Yes, nze yaluyiya omukulu yaluzzeemu olw'ensonga ze ye naye sinze yamulagidde era sikiriimu. It is my original composition but he did the remix by himself. I'm not part of the idea. Am I clear now? Ndowooza omukulu omuwulidde oyo Bugembe. Ekisooka abantu abo yabeesembereza kuba ye yasalawo okubeera multipurpose mu nsi ate ne mu kkanisa. Mikwano gye kyoba nti talina kyasobola kukola waawo. Rain mukwano gwe nga wawulidde mu bigambo ate akugamba ne Museveni amwagala nnyo okuba yaba freedom of worship mbu yaleeta eddembe ly'okusinza. Era naye settlement nze ngirawutingamu kubanga okusinza Katonda mu mazima ne mwoyo omuntu talina kuba nga akuwa permission. Watulaba n'ensi ez'Abawalabu ezolaba nti tebakkiriza naye abantu gye bali basinza Katonda Yesu. Bamusinza mu mayumba gaabwe mu mpoko gye bali basinza. So freedom of worship doesn't come from anybody.
ekyo statement yenze njigaanira ddala kubanga balaba nti omuntu omu yaleeta eddembe ly'okubanga akusinza ndowooza Katonda yakikola. Katonda tulina kusinga kwebaza Katonda eyakwata ku muntu oyo, okitegedde, kuba omuntu oyo singa nga ye abadde tabikkiriza, naye Katonda yakwata ku muntu oyo n'amuleetera okuba nga akkiriza abantu okuba nga basinza Katonda. Weewaawo yakkiriza n'amadiini amalala, naye abantu bakulembeza omuntu oyo nebaza President Museveni. It's not bad because is our president currently, naye ate Mukama yamukozesa. So tusooka twebazenga Katonda, twebaza Mukama yakozesa omuntu waati. Byebyo biri mu makanisa, abantu bebaza basumba ne beerabira Katonda. Bane singa si musumba, nze era musumba munkwebaza, musumba amafuta agakuliko, musumba webale kusaba nawonye, ng'akola statement nga temulimu Yesu. Naye ate Yesu yakozeseza musumba. So ekitiibwa ne tukikwata ne tukiwa omwana w'omuntu ate ne tulema kuba nga tukiwa omuntu omutuufu. Naye katuveeyo nti alaajana nze sira lwaki atavaayo kukwewozaako kubanga ebyo byonna bisuubiri. Okitegera ennyimba teri asobola waliwo asobola okukwata tugeze Rain asobola okukwata oluyimba lwa ani yali amanyi nti niba mu kasaati ka yero n'aluyimba mu bivulu byako. Tasobola kubanga presence eri ku luyimba olwo ne beat eri mu luyimba olwo tasobola kubaako kyateekamu nga kyansi. Naye kakati fe abakoze ennyimba ezifiitinga mu nsi, kakati omuntu aba alina kyagala oteekamu talina buzibu bwonna, akituuzaamu nga waayagala. So kati nze sisobera Pastor Bugeme kuddaawo kutandika kubanga ate yeewozaako kubanga ye yakikola. Beat yazibawa ate mikwano gye yobola talina kyayinza kukola Rain. Ate President Museveni alina okulaga nti ali ku side ye kubanga Rain oluyimba lwe yayimbye lwa opposition, lulaga mbu lwa opposition kusinza ku bigambo by'abantu mbu musenze mbu ayinza okuba ayimba ku mukulu. So kakati olina okulaga nti oli ku President Museveni, Pastor Bugeme alina okulaga nti ali eno wa Museveni. Ate Bobi Wine wetudde eri muntu wennyo, ate Rain church yaba celebrity gye basiiba. Kakati Pastor Bugeme ali awo wakati waati, buli side alina giraga nti ali kuyo. Talina kuyombesa Rain lwaki oluyimba lwange walutuddemu n'oyimba mu bipolitics byo kubanga Rain mukwano gwe. Eyo kanisa comedian gye basiiba, that is a celebrity church. Kanisa yaba celebu si ya Yesu eyo. Kakati President Museveni alina okulaga nti ali kusali kwa ye president aliko, ate yagambye yatuwa eddembe ly'okusinza. Okitegedde? Kakati Bobi Wine ate ye munywanyi we nnyo wetutuuka mu music, wetudda mu spiritual, wetudda mukwano gwe. Kakati musajja naye omusaasira. Oluyimba lwagala muleetera ki? Muleetera bizibu. Naye buli side alina okulaga nti naye ebyo byonna bivaawa kwe kubanga twefaananyiza ng'omulembe guno. Twefaananyiza kubanga ojayimba oluyimba nga ojja lusanga mu bbaala, ojja lusa kibi kubeera, ojja lusanga n'omusamiza alutuddemu akozemu hiiti ye kubanga tajja natawana kusasula sente za kumukolera beat yo yennyini emumala okubanga alangirako ki, alangirako emirimu gye gy'obusamize. Kubanga twagadde okukola ebintu ebifaanagana ebyensi, twagadde tutawo. Naye kasooka nkuteereyo oluyimba olwo, kansobe terulina copyright, kasooka nkuteereyo awo YouTube ndowooza ejja tu excusinga mukaawo. Osooka oluwulirize lwa dakiika nga 2.3 owulire. Njagadde olukuleetera owulirize oluyimba lwa Ai Katonda wange. Ai Katonda wange sigera luteekayo kuba I think we luba lulina copyright tewali kyakola nja kuba ndujjayo bujja kuba YouTube ejja kuba tekola ki, tekkiriza beat eyo kubanga eba erina copyright. Ndowooza sooka owulizemu katono tulabe, we lugaana tewali kyakola. Ndowooza awo we tuli, oyo omukulu Wilson Bugembe pastor ng'agezaako okuba ng'alambulula ensonga ze ku luyimba omukulu Rain, omuzannyi ate wa comedy ate nga munnabyabufuzi somehow lwe yazzeemu ye n'ateekamu ebibye ebimuyisaawo
akati omukulu yabadde avaayo alaga saidi ye agamba naye temundaba bubi muyinza olowooza nze yagambye Rain ayimbe ebintu ebyo mu biiti yange naye si yenze ni nange nenkugamba nti gwe wabayimbira ebintu ebiba favoring oli mikwano gyabwe tetukiganye tetugamba nti kibi naye gwe weesibeye ku bintu byabwe ennyimba z'oyimba biiti zaabwe okitegeera kati nawe baba nga balina byebagala oteekamu kyangu nnyo kuba bamanyi tolina kyoyinza bakola ate nga tekiriyo okitegedde so abayimbi ba gospel tugezeeko nnyo okubanga ebyaffe bibeerako ebyenjawulo ku byensi manyi twagala follow twagala abantu babe nga batwagala kasente n'ebintu ebirala naye ebyo bijovaamu nti omuntu ajja kwata oluyimba lwalukozesa ebirala ate kikulume ate nga tolina kyoyinza kubanga okikola ki okikolera okitegedde mu mateeka g'okuyimba gundi Rain ogugulwa musango kubanga yabbye beat kubanga kyatuukawo ne ku Gravity yakwata beat ya Bobi Wine n'atuzaamu oluyimba lwesimanyi musenze naye ate ba copyright kati nawano Rain babasobola omukuba copyright naye ate tekisoboka kubanga bali eyazzeemu oluyimba nono nyini luyimba bebamu bamikwano bintu bingi bye bafaanaganya kitegeera so awo sirabawo buzibu kale obuzibu buli nti oluyimba bagamba mbu luyinza okuba nga luyinza okuba lulina omukulu gwe lwogerako kakaya ate ono nyini origino alina okuba nga avaayo yeewozeeko gwe wakkiriza olyaddemu oluyimba mu biiti yo nti nedda siyinza yamukkiriza olwo omundoozi omulabe nga yeewozaako siyinza yamukkiriza bannaye temukitwala bubi oli Rain amanyi n'ebintu bye na okitegeera so ndowooza kyekyo kigenda mu maaso era mukyalabe ebisigako awo kwe kubanga tutandise okuba nga twagala ofaanagana n'ab'ensi twagadde obafaanagana mu nnyimba twagadde obafaanagana mu buli kintu kyonna mu nnyambala okitegedde so ndowooza ekivulu kya Gabi ekyayise ennyambala gye yayambadde kikompromise nnyambala nga yateraga nti this is a Christian concert kitegeera so abayimbi ba gospel nze nagambye balinga abagwayo batono nnyo abakyali ku mulamwa kubanga twagadde tukwate ekibiina ky'ekkanisa kibe nga kitugoberera era nga kituwulirizaamu naye ate n'ensi tugyetaaga kubanga oluusi mbwe erina bye twetaaga so we end up compromising naye we tunadda ku byaffe ne tuyimba ebyaffe teri muntu ayinza biwalampa atandika okuba nga abikolamu ebintu ebitasaanira kizibu nnyo nkuwadde example nga tugeze ennyimba za Judith ezo n'ennyimba ezabugembe ezasooka Rain kikyayinza otuuza omwo n'ayimba oluyimba lwennyini lujjudde presence tewali naye kakati luno lwo lulinga lwa kibaala endongo yennyini ayi Katonda wange paye kyamagero kitako omunju yange okitegera kati ekibiiti kyennyini kati oli kyamwanguwidde okuba nga yeeteramu byayagala after overall nti ekisooka nennyini kiyimba mukwano gwe tewali kyagenda kukola ki tewali kyagenda kuba nga ate akolawo toza ge kamawe agava ku worship house I think ye worship house enansana Musumba Bugembe Wilson yabadde avaayo okukola ki okukola ate clarification naffe desobo netugamba wayi tukutuuseeko olabe ani ali mu nsobi ego so tubuulira ani ali mu nsobi ye Bugembe kiki kyasobola okuba nga akola okubanga ensonga weekyo wekola ki weekyo weeri kuba ye atya okuba ayinza olowooza mbu President Museveni ayinza okirowooza nti oba awagira opposition oba awagira ki kati ye kyeyatidde jjukira abasumba abo abamu mu State House eyo baagala bafuuke baddaalingi batandika n'okucompromisinga ne batandika n'okukola ebitali okubanga baagala babeere baddaalingi amazima gabalemye okwogera okugamba abantu kubanga mu State House waliyo ki waliyo ebyokulya bagenda ne balya
compromise ekitiibwa kya Katonda ne bakitunda kakati awo era balina okuvayo yeewozeko nga bukyali kuba n'ekirala political umbrella nayo batemufevalinga okitegedde political umbrella eba temufevalinga so that's all about it ndowooza yitako ku Dreams and Vision tukutereddeyo okuloota nga you arrested okuloota nga otereddwako empingu n'ebintu ebifanaganako weebityo itayo osobola okuba nga olaba ebirooto ebyo kiki ebitegeeza mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu kale olunaku olungi mweraba